okubala essuula 14 olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lusembayo. Awo ekibiina kyonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne balira, abantu ne bakaaba amaziga ekiro ekyo. Abaana ba Isirayiri bonna ne beemulugunyiza Musa ne Alooni. Ekibiina kyonna ne babagamba nti, singa twafiira mu nsi y'e Misiri oba singa twafiira mu ddungu muno, era Mukama atuleetera ki mu nsi muno okuguwa n'ekitala? Bakazi baffe n'abaana baffe abato balina munyago. Si kye kisinga obulungi gye tuli okuddayo mu Misiri? Ne bagambagana nti, tweteekerewo omugabe. Awo Musa ne Alooni ne bavuunama amaaso gaabwe mu maaso g'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri. Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune abaali ku muwendo gw'abo abaaketta ensi ne bayuza engoye zaabwe ne babuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nga boogera nti, ensi gye twayitamu okugiketta nsi nnungi nnyo. Mukama obanga atusanyukira, kale alituyingiza mu nsi omwo n'agituwa, ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kyokka temujeemera Mukama, so temutya abantu ba mu nsi, kubanga kyakulya gye tuli. Ekisiikirize kyabwe kiggyiddwa waggulu ku bo, era Mukama ali wamu naffe, temubatya. Naye ekibiina kyonna ne kiragira okubakuba amayinja. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira mu weema ey'okusisinkanyirangamu eri abaana ba Isirayiri bonna. Mukama n'agamba Musa nti, abantu bano balituusaawo okunyooma, era balituusaawo obutanzikiriza olw'obubonero bwonna bwe nakolera mu bo. N'abakuba ne kawumpuli ne mbaggyako obusika bwabwe ne nkuggyamu eggwanga eribasinga bo obunene n'amaanyi. Musa n'agamba Mukama nti, kale Abamisiri balikiwulira, kubanga wajja abantu bano mu bo n'amaanyi go n'obalinnyisa, ne bakibuulira abatuula mu nsi muno. Baawulira nga ggwe Mukama oli wakati mu bantu bano, kubanga ggwe Mukama olabika amaaso n'amaaso, n'ekiro ekyo kiyimirira ku bo, n'obakulembera mu mpagi ey'ekiro emisana ne mu mpagi ey'omuliro ekiro. Kale bw'onotta abantu bano ng'omuntu omu, kale amawanga agaawulira ettutumu lyo balyogera nti, kubanga Mukama teyayinza kuyingiza abantu bano mu nsi gye yabalayirira, kyeyava abattira mu ddungu. Kale kaakano nkwegayiridde obuyinza bwa Mukama bubeere bungi nga bwe wayogera nti, Mukama alwawo okusunguwala era ow'okusaasira kungi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya, era atali muggyako musango n'akatono aguliko, awalana obutali butuukirivu bwa bajjajja baabwe ku baana, ku mirembe egy'okusatu n'egy'okuna. Nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bano ng'okusaasira kwo bwe kuli okungi, era nga bwe wasonyiwanga abantu bano okuva mu Misiri na guno gujwa. Mukama n'agamba nti, nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde, naye mazima ddala nga bwe ndi omulamu, era ng'ensi zonna bwe zirijjula ekitiibwa kya Mukama. Kubanga abasajja abo bonna abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu, naye ne bankema emirundi gino 10, ne batawulira ddoboozi lyange, mazima tebaliraba nsi gye nalayirira bajjajja baabwe. So tewaliba ku abo abannyooma n'omu aligiraba, naye omuddu wange Kalebu, kubanga y'alina omwoyo omulala mu ye era yangobererera ddala, oyo ndimuleeta mu nsi gye yagendamu, n'ezzadde lye lirigirya. Kale Omwameleki n'Omukana ne batuula mu kiwonvu, enkya mukyuke mwegendere mu ddungu mu kkubo ery'ennyanja emmyufu. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, ndituusaawo okugumiikiriza ekibiina kino ekibi, abanneemulugunyiza. Mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe banneemulugunyiza. Bagambe nti, nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama, mazima nga bwe mwogedde mu matu gange, bwe ntyo bwe nnaabakolanga. Emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abo bonna abaabalibwa ku mmwe, ng'omuwendo gwammwe gwonna bwe gwali,
abaali baakamaze emyaka 2 n'okukirawo abanneemulugunyiza, mazima temulituuka mu nsi, ye nayimusiriza omukono gwange okubatuuza omwo, wabula Kalebu mutabani wa Yefune, ye Yoswa mutabani wa Nuuni. Naye abaana bammwe abato be mugambye okuba omunyago, abo ndibayingiza, nabo balimanya ensi gye mugaanye. Naye mmwe emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno. N'abaana bammwe banaabanga batambuze mu ddungu okumala emyaka 4, era banaabangako obwenzi bwammwe okutuusa emirambo gyammwe lwe girizikiriririra mu ddungu. Ng'omuwendo gw'ennaku bwe gwali ze mwaketteramu ensi, ze nagwana, buli lunaku mwaka, bwe munaabangako bwe muti obutali butuukirivu bwammwe, gye emyaka 4, era munaamanyanga bwe nnaababuulira. Nze Mukama njogedde, mazima ndikola kino ekibiina kino kyonna ekibi, mu ddungu muno mwe balizikiririra era mwe balifiira. N'abantu Musa be yatuma okuketta ensi abaakomawo ne bamwemulugunyiza ekibiina kyonna nga baleeta ebigambo ebibi ku nsi, abantu abo abaaleeta ebigambo ebibi eby'ensi ne bafa kawumpuli mu maaso ga Mukama. Naye Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune ne basigalawo nga balamu ku bantu abo abaagenda okuketta ensi. Awo Musa n'abuulira abaana ba Isirayiri bonna ebigambo ebyo, abantu ne bawuubaala nnyo. Ne bagolokoka enkya ku makya ne beegendera ku ntikko y'olusozi nga boogera nti, laba tuutuno, era tunaayambuka mu kifo Mukama kye yasuubiza, kubanga twayonoona. Musa n'agamba nti, kaakano musobeza ki ekiragiro kya Mukama, kubanga tekiibe na mukisa? Temwambuka, kubanga Mukama tali mu mmwe, muleme okukubirwa ddala mu maaso g'abalabe bammwe. Kubanga eyo Omwamaleki n'Omukanani bali mu maaso gammwe, era munaagwa n'ekitala, kubanga mwadda ennyuma obutagoberera Mukama. Mukama kyanaava alema okubeera nammwe. Naye ne beeyinula okulinnya ku ntikko y'olusozi, naye essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne Musa tebaava mu lusiisira. Awo Omwamaleki n'aserengeta, n'Omukanani eyatuula ku lusozi okwo, ne babakuba ne babaseera ddala okutuusa ekkoluma.